Mu kaweefube w'okwongera okutumbula ebyobulamu mu Buganda n'okukuuma abantu ba Kabaka nga balamu bulungi, Obwakabaka nga buyita mu kitongole ki Kabaka Foundation nga buli wamu ne Ministry y'ebyobulamu mu gavumenti eya wakati butegese olusiisira lw'ebyobulamu ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja mu bimuli bya Bulange e Mengo. Wano w'omu mbuga Charles Peter Mayiga akunze abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukozesa omukisa guno okumanya obulamu bwabwe we buyimiridde basobole okwekuuma nga balamu bulungi. Era ng'oggyeko okukebera kookolo wajja kubeerayo okukebera mukenenya. Tubabuulira bulijjo nti bwekebeza mukenenya ne bw'oba omulina n'ofuna eddagala obulamu busigala butambula. Wajja kubeerayo okukebera nalubiri sickle cell, wajja kubaayo okugema bulwadde obusense bw'ekibumba hepatitis B. Twakolako obujjanjabi buno ng'abantu bajjako ssente emabega naye kakati twafunye eddagala era ligenda kuba obujjanjabi bugenda kuba bwa bwereere. Katikkiro ategeezezza nti ekimu ku kiviirako abantu okufa endwadde enkambwe bwe butamanya n'obuteekebeza mu budde. Ennaku zino mumanyi kookolo oba kansa assa abantu baffe bangi nnyo naye obulabe obusinga buleetebwa lwa butamanya. Omuntu agenda okuvumbula nti kookolo ya mutawaanya ng'akuze nnyo ate abantu baffe ne bafiirwa obulamu. Olusiisira olwo lwakubeerawo nga lumu omwezi ogwokusatu kwe ku Lwokutaano olwa sabbiiti eno. Mu mbeera y'emu Katikkiro agamba nti Buganda okwolesebwa kwayo tekusobola kubeerawo singa ebyobulamu mu bantu bannyinimu tebisoosowazibwa. Awo nno mujje ku Lwokutaano tujja kuba n'ensiisira za njawulo wano mu luggya lwa Bulange kubanga kaweefube ono gwe tuliko ow'okuzza Buganda ku ntikko tetusobola kumutuukiriza okujjako ng'abantu balamu. Kale buli muntu wa ddembe okujja akeberebwe ajjanjabibwe ku bwereere. Ssenkulu w'ekitongole ki Kabaka Foundation omukungu Edika Gwandagala annyonnyodde nti kaweefube w'Obwakabaka gwe buliko yeewakakasa nti abantu ba Kabaka basigala balamu bulungi. Kabaka ebbanga lye lyonna ng'atulamula wano mu Buganda kyasinga okutukubiriza kwe kwekuuma nga tuli balamu. Twagala okujja Buganda tugizze mu kifo kyayo ekituufu naye tetusobolera ddala kukituukako okujjako nga tuli balamu. N'olw'ensonga eyo baganda bange mikwano gyange mwenna mujje fissaayo eddakiika ezo ntono nnyo naye ate enkulu mu bulamu bwo kubanga zijja kuwa ekiseera eky'omu maaso okusobola okukola okulabirira famire yo. Otyo Speaker wa Parliament